ate malala bo abazannyira mu ttiimu ya Yaya eyeggayaza badduukiridde Abataliiko Mwasirizi n'ebikosebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bino bibadde mu maka agalabirira abaliko obulemu aga St. Lilian Jubilee Home agasangibwa eggayaza nga babawadde ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ebibaweereddwa bibaliwamu ensimbi obukadde 3 nga ku bino kubaddeko sukaali, omuceere n'ebirala. Nga mmeeya wa Kasanga Tito Muwonga abikwasiza akulira amaka gano Sister Immaculate Lucy amoyitibwa Nnyonnyola. Ttiimu Yaya twetema kuba amasanyalaze mu kifo ekipya kye baafuna eyo Ziroobwe. So process y'okuba amasanyalaze egenda kutandika next week. Kyetusuubira omwezi ogujja amasanyalaze bajja kuba bagayina. Neebaza nnyo aba Yaya group abazze okutulabako wano. Beebaza lulwe byonna bye batwetikidde. Essanyu lye batuweetedde mu maka gano ate nga si lwe gusoose okujja wano. Ino mirundi nga 4.